mwaka mupya 2025 omuntu agenda gamba nti gwe tosonyiwa tosobola kufuna mutima gusonyirwa Bobi Wine. Nze simulinaako buzibu senga abatazze kuyingirira mulimo gwaffe era buli wata yakola oda baite amaze ogirira Mayinja Ronald yava eno nadda mu nubu nayambala akakofiira ng'asobola okukola message n'agamba bannange Uganda ffe Mayinja akomyewo nsaba mumwaniriza ategedde ekyokola tujja mugayidinga tujja beera naye mumwaniriza tuddemu tutambule yagamba mumusonyire manyi by'abantu manyi g'abantu ng'olinga asitudde enkoko n'ogikuba mukoonyi kyali kimujjako kinga omukulembeze okwogera bw'ato nti bannange muganda mubategedde ekituufu mukkiriza yamukasuka bukasusi mukoonya simuli lwakuba Mayinja mukumusenga yafadda depression bo bennyini bapulutinga kubikulwa mukuba bakuwagirani President Museveni byebituufu ensi ebimanyi sirimba njogera mazima z'amazima ge gampalanya abo abantu bubulira banjogerera ebintu amufeera honest kuba sirina nsonga lwaki nninga simanyiddirwe ngenda kubaawo simanyiddirwe nja kufa akakisa kenfuna okuntunuzaamu kamera kenkozesa okwogera amazima gendireka ku butambi byenkugamba ensi ebimanyi n'ebirala bingi otadde okwata abakulembeze abali kuredibo bannabyabufuzi ne babavuma ne babafiisa ne Buganda tuzadde tukozesa mwe tugenda okuziikibwa nayo baayibula wekitiibwa Katikkiro akoze omulimu ogw'amaanyi okulaakulanya Buganda ne bamukuba osegedde naye nga mba Katikkiro netulabyeko wano wekitiibwa bayibikoze era tubiraba bamukuba ne bamuswazaswaza byenkugamba bye bituufu bagenda nyiga bajja kwogera nnyo byenkugamba bye bituufu nga mungu yemukulembeze mwami kyalo ekibuuzo kiri nti atwetaaga obazanya byabufuzi senga yali atwetaaga senga ensi ekirala senga amuwagira senga Juliana amuwagira senga Bebekulu amuwagira senga Mayinja amuwagira senga abantu tebalina shaayi mubeera mabega naye ye ayagala basaaga but still abamu ku bayimbi abali mu palamenti nga Honorable Makola naye simusanyufu eri mmwe abagenda nga buli ebikya anti memba wa palamenti afuna emiliyoni buli mwezi obulumi abalala bayita mutabumanyi mpaka lwalikeera nga talina zikugira baana bato bajja okumanya nti eriyo abayita ku kizibu bajagamba nti mumuyitako buyisa ate nga naye ate bwakamulaba kufula emirundi emeka ng'ayimusa ayogera copyright okujjako okukulunga ebyobufuzi okwagala okutuswaza ffe twekuddemu omulimu twekulaakulanye ne tufuna bannaffe abali badda mu bulamu ne tufuna bannaffe abali mu depression ne tufuna bannaffe ababadde bagoyinga figure lot ne tumobilizinga ne bafunayo ekyokulya nga bwe tulinda copyright etambule copyright no ne bwe banaagisayininga eyinza obutakolerawo kuba process nene naye abantu beetaaga osurvivinga kubanga ebiyiye byabwe bibadde bibbibwa okitegera ebyakugamba senga mwami Kyagulanyi yali mumobilize nga lwiri atwetaaga senga tatulabisa bantu senga tajja kutuzanya byabufuzi senga tajja kutuweereza bantu batukume senga tayogera atyo senga atuprotectinga senga atambula naffe mu mbeera yonna ekizibu kya industry Mr. Kyagulanyi is a very big problem for our industry kubanga n'emitawaana gyonna gye tulimu politiiki ng'ono yonna gwe tulimu eyakeera ku makya neyeteeka mu bintu ebyo okitegeera era gavumenti neeyimuka netandika okututeekako envumbo kwe kubonaabona bwolaba tulimu tugezaako okubitereeza nga tuyita mu kwogera obulungi ate era atuunoona mu bantu naye singa yali atwetaaga era senga ensi ekirala naye buli wajja mu kamera bayimbimwe abeega abasabiriza abakola biki lwiri bwotyo bwolina okwogera ngaoli mukulembeze oli muzadde bwatyo bwayogera n'abaana be bwatyo bwayogera n'omuntu gw'oyagala gwekyogamba omuntu ng'oli mu struggle nze ndi musajja munnamasaka nze bingi byesongera kubanga njagala nnyo okumayininga mayinini bizinesi naye bwe ndaba omuntu alinnya enzirya amazzi kuba ffe tulya sente tuzijja mubanga sente tuzijja mubawagizi kwata n'otula mu kamera otandika otukyaya abantu baffe olwa interest ezizo naffe tetusobola kwebaka kubanga ogenda kulemesa owerera
naye azatukuba bukumi tesobola muwagira by force ye nga bwakyagala. Zino entalo gavumenti kati zayingire mu politics yayingiramu dda mukimanyi naawe yasinze kyemusaba ebya music abite tubikwasaganye kuba twekolamu obukulembeze ate tutambula bulungi sofa bwe kinaaba kiganye era tujja kwesondasonda twerwaneko mu ngeri endala naye sofa tuli mu kutambula bulungi ebintu si bibi. Senior presidential advisor singa corporate nebeera amenditwamu kukimu ne bagibawa bagenda gituwa kijja kusinzira ku bwenkiikirira bwe banaabaagala mpumulemu ate bateekewo omulala batwala mu maaso ojja kikkiriza. Nze sinze neeronda baitha wa abantu baalonda bonna n'abo bowulira abali ku stage mwami Moses Matovu yaliwo era yalonda Bisegede n'abalala bangi nnyo banonda seeronda era abanonda bagera kuba kyano bagayindi bwe balikola omulimu gwokozeeko kafuna omulala I have to accept. Erinnya lyo lyononese nnyo biri abirimuena ng'owanirira abayimbi. Sina kyakola kubanga sookera ddala nze bwe naayagala okwegula ku bantu enjogera ebibanyumira ng'ate nyonoona eggwanga bwe ndiba ŋŋenze tebali baako kye banjogerako. Bino olwaliro byenjogera bijja kulikka bubi nnyo mu matu g'omuntu ali eyo naye one day one time balimanya ti bena njogera gaali mazima era bino ebigambo byendi mu kwogera birinjulira era gwe gulibeera omusingo gwange eri abali baawo nti edit ensiri. Eddie Kenzo tuli mu mwaka mupya 2025 omuntu agenda agamba nti gwe tosonyiwa tosobola kufuna mutima gusonyirwa Bobi Wine. Nze simulinaako buzibu senga abatazze kuyingirira mulimo gwaffe era buli watavaayo okutukuba kutulabisa mu bantu toyinza kumpulira nga alina kyemwogerako Bisegede ye buli waawulira nga nduuza tayogerwako nnyo ng'avaayo abuukirafu naye ng'akimanyi tuli ku mulamwa. Eriyo abayimbi abaafa nga baafanjala mwana wa maama nga yafanjala nga yati ogenda okusaba omunye wa neiba oba ekyokulya enjala n'emuluma ekyenda nekyesiba ne bawoza alusa ne bawoza biki naye nga mmere yeyabuze gye bali abayimbi nga baafanjala ssebo. So mubosonyiwa guno omwaka taliimu mubosonyiwa guno omwaka 2025 obuzibu naawe nze njoge muddamu yayogedde Bisegede obuzibu bwe mulinako sigama mukuwala nze famire y'olumusi yange kuba tuvudde wano era n'abaana be baagala nnyo ne baganda be bantu bange naye ye alina kyayisaawo ng'ate akwata fe atunafuja mu bawagisi baffe. Singa kuyita ku table of men mutule muteese ng'abasajja ku basajja biri accepted ate yali ampise singa ebbanga lyonna ly'owulidde ng'ayogera mu ntabu yali agambiko bannaaye oyitekeezo ali omuli Bisegede ate nze saagala nakuddawo kumwogerako nnyo singa abatatufiisiza mulimu nze nkulira abayimbi bannonda mbeera omukulembeze waabwe tuuse ensonga zaabwe nakino nkyogerako ng'omukulembeze nti bw'aba bino ebintu yabyogerako mu kiseera waalina akazindaalo abireke tubikwasaganye kuba tulikugezaako. Eddie mu bigambo bye yabadde agamba nti ayogera lwa nsonga alumwa ku ngeri omulangira Ssuuna yayisibwamu singa abadde alumwa yandibadde owulira muganda wange yayiiya okulaba nti anoonyezaayo abantu abakuukulya kuba kimanyi tebakyakola abamu. Bisegedde senga yali alumwa senga olunaku lweyayingira palamenti yatandikirawo banja copyright Bisegedde n'olunaku mawokota lwe yavaayo n'ayogera mu lubiri nga defendinga abayimbi Hildaman bamubakuba okwagala omuyuza teyavaayo kumudefendinga waozinete Bisegedde bino bina tubiraba naye tusirika ebyobufuzi tubijje mu mulimu guno. Nze nyina mikwano gyange mingi gyabawakira sibalinaako buzibu kubanga they have a right. Bisegedde naye tetusobola kuddawo tusige obukyayi mu bantu tutambulire mu nsi eyeyawudde nga n'ebyantu Mukama yatuyamba natuwa amaloboozi kyekiganyo mwenafunira meeting ez'enjawulo ne president mu State House nga naye byatamanyi bingi era n'abaako abantu beyakubira bannange how come nti bino byempulira badde sibimanyi muyinza mutya okukkiriza abayiiya babe nga tebalina bwannannyini ku biyiiya byabwe this wrong why n'agamba nawulirako processi zino
ali mu cabinet buuza minisita yenna yaliyo nga omwali president owekitego singa tetwaleeta approach eyo ey'emirembe osanga tetwandituuse wano kuba tusise omugwa ebbanga ddene nga teri kikola ki kivaayo bwe twajja ne approach eno ey'emirembe ekivuddeyo kikoze eki lwaki oba otusiikuulire fitina mawagisa n'ogaana obabuulira amazima nti tuli ku mulamu oba okitego ekyokubiri senga abadde ebiri ng'atufaako ng'ajuli atulumirira yandibadde atekanyenya ffe yandibadde anenya bali abaagaana okutuwa kopirayitiro era be yandibadde asimbangamu essira naye ate bwe twafuna akasindaalo ne kamera atunulamu tetwali tuganyeko sayininga ye bwe aba asobola ogisayininga n'agituwa tuyinza okudda oba kisenge omuntu atali mufumbo ogenda otya omubanira oba kisenge oba onaagirya so eapproach gye twakola kwekuŋŋaanya tugende tuteese n'abasajja